Yes, nkwaniriza kadde kano oli otya gwe na following Fadi TV giri nkwebaza nigamba ati wakola kyamaanyi okubanga wa subscribing ate togigande kadde bagita Fadi TV gimba ne updates zina value mba n'amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga lyattu Uganda. Rape olunaku olw'eggulo yafumiza ebifaananyi ebirala munnange eby'olubuto ono yali buto era ng'azemu n'afulumya ebifaananyi ebya sikaani. Ono teyavudde ku bannayuganda kibagenda kubanga boogera jjukira olubuto lwe olusembe lwe yadde yafuna yata ebifaananyi era Abannayuganda bangi bamulangira amaalo. Olwo yavaayo n'akwata n'akufaminga n'agamba nti yakola kino okonfaaminga n'okulaga Bannayuganda nti munnange kwegamba bintu byali bituufu kubanga bamwogerera bamwogerera omwana ng'agaanye okukola ki omwana ng'amulemye okubanga afuna. Ono yagamba nti yali agala kubakakasa abali boogera samwa nti tasobola kukola ki nti tasobola kuzaala nti mugumba ono yazemu kubanga afulumya ebifaananyi era nga munnange ali buto lulala ali buto lulala. Mukyala Precious Remy oba mukyala Rape bagita Fadi TV gimbeebaza nembagamba nti muli bakamindoza mulengera baby ne baaba abasinga bagamba Rape azaala nga kamyo lwatirengera gwe yazizzaako bwe yenkana. Yakiri unbelievable naye nga kituufu munnaye lengera gwe yazizzaako bwakola ki bwe yenkana. Abasinga bagamba Rape ozaala nga kamyo. Ani akugoba kubanga gwe yazizzaako ekyamazima n'omwaka tannaweza mwaka ndabanga akyali myezi obwezi oba ndaye bubi ndowooza olengera gwe yazizzaako ndowooza olengera bebi wuuyo binde bamukutte abamama wuuno ali buto. Abasinga bagamba Rape afaakyo bali mukulumya Bannayuganda bagamba nti tazaala nti mugumba wadde yamanyi oba nekyafuna olubuto n'azaala n'oddako n'afuna olubuto n'azaala yamanyi oba muguno omwaka azaalamu nga 3 lwakuba kibagizibu okuzaala mu mwaka abaana 3 kubanga olubuto lwa myezi 9. Akati munnange by'emiku ebitambulatambula akadde kano ku mitimbagano eja social media era kubasaba mugipereka like video ate musubscribing munyige kade updates mba nazo eziba zitambulatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda. Bamuyita Rape Precious Remy mukyala bindeeba ali lubuto ekyamazima kinewunyisizza nnyo ko kabaka baby kakyali kato ka baby kakyali kato naye omukyala yafunye dda olubuto olulala yafunye dda olubuto olulala kiri unbelievable naye ng'ate kituufu. Kyewuunyisa naye ng'ate kituufu ebyaddala kyewuunyisa naye ng'ate kituufu ebyaddala kituufu ebyaddala ali lubuto kinkubira ekyokwe waka baby kakyali kato kakyali myezi bwezi nisi bwe yafunye dda olubuto owaayi buli muntu aba n'engeri gy'apulanningiramu famire ye oba oli ndowooza bayagadde bamuzeeko mangu oli oba oli babeere nga babalinanga wona abeera n'abalongo. Aye tulagamba ki munnaaye wakaliza ekintabula agenda kubayonsanga atya bonna era mpoziko wanazaayo ngo najja kuba yamuggyako dda ku mabeere. Oli kyamazima oli akyali muto naye nga Rape yamanyi nebindeeba we waddembe okubanga azaala abaana be ab'okumukumu guno omwaka waddembe okuzaala ne mwaka ogujja ono baba amaze okumuzaala ne wayitawo omwezi nga gumu n'azaala era waddembe kubanga be bamanyi enteekateeka ya famire yaabwe abali mu Iraq namwe abali Saudi Arabia mbatomeddeko nembeebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade bagita Fadi TV likinga commentinga subscribinga ate onyige ne kade updates mba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno. Kyolina okukola kikimu kyokka kunfollowinga followinga osubscribinga onyige kade ebirala obindike tujja kubanga wejjusa kubanga updates zo nja kuba nzikuwa mu bujjuvu. Kyolina okukola kyekyo kunfollowinga kusubscribinga onyige kade kuba eno bagiyita Fadi TV abali mu ggwanga erya Oman mbeebaza mbagamba nti mwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga
ne munyiga kale bamwita rape mukyala Bindeeba iruto naye nga abasinga baneganda bagamba nti mukyala gundi ozaala nga kamyu omwana akyali muto akyali bebi akyali myezi bwezi gwafunye dde olubuto olulala naye nga byebyo rape yamanyi ne Bindeeba we badembe okuzaala abaana ab'okumukumu nga bwe baagala oba leero azaala n'enkya n'azaala yamanyi naye nga yazemu okuba nga ata ebifaananyi n'abasinga bagamba nti ayagala kakasa bannauganda omanyi bannaye bamwogerera ekyamazima kyo bamwogerera nga bamuvuma obugumba bamuvuma mukazi wattu obugumba bannayuganda si bamwogerera bambi tozoba oli awo abikola kubakakasa kubalaga nti kale bule yabakalira ku mimwa bamwogerera nti yakolako ne press conference ng'akaaba amaziga olw'okumwogera bambi ku social media n'okumulangira nti tajja kuzaala jjukira abazaala abasinga bagamba nti omwana we yali wa mpiso nti bakwata nkwaso ne bazimukuba era kimunyiiza ekyo kimunyiriza ddala kimunyiiza akati munnange byebyo bagira Faali TV jimbere bulungi mbagala nnyo mwena musubscribe nga temunyigwe ne kati mwena